Mbadde wano eno ne ndowooza ku Jayden embeera ki mwali mu kubeera ng'ayita. Omanyi bannayuganda ne ku social media platforms ez'enjawulo tutijja nnyo ku nsonga eba eri mu ddiiro nnaku 2-3-4 ekinene nnyo ne tugivuga wiiki nnamba wabeerawo ekijja zonna kamera ne zitunula ku ekyo ekipya ekibeera kiriwo ekikadde ne tukivaako naye nga tetumanyi ekikadde kyo kye tuvuze tukituusizzaawa. Tusonzeeyo millions tusonze naye teziweddeeyo, omwana tagenze kujjanjaba oba yagenda okujjanjaba. Mbadde wano ne neebuuza kubanga nzijjukidde Jayden ne nzijjukiramu mwana mulenzi oli eyafa owa Seeta High ne nzijjukiramu n'ono eyaakamala okubeera ng'attibwa omusajja oluvannyuma lw'okutwala akamuli amanyikiddwa nga Martin, naye ensonga ze right now mweno wiiki zitandise okubeera nga zisebengerera. Kati ekyo kyekindeetedde okulowooza ku bulamu bwa Jayden ne mbabuuza bannange ensonga za Jayden zo zaakomawa, kubanga ssaawa ya kaakati mu mazima ga Katonda aliwo omwana ya inboxinze n'aŋŋamba nina muwala wange ali mu kubeera nga nfaako, alina kansa naye nga yeetaaga okulongoosebwa. Bamusabye miliyoni 35-37 okubeera nga alongoosebwa. Muyenenna omuntu alina obusobozi obusobola okubeera nga buyambako ku clown asobola okubeera nga bambi alongoosebwa. Kakazi kattu kalajjana na kansa, babasabye miliyoni 37 okubeera nga atwalibwa asobola okubeera nga alongoosebwa, asobola okubeera nga naye addamu okubeera nga alwanirira obulamu bwe, asobola okubeera nga yeyagalako ng'abaana abalala. Tuli mu mwezi gwa Ramadhan, omuntu yenna alina ekisa osobola osindikako ye mobile money, sina kindi zosobola okunkubira ne nkuwa details entuufu oba za banka oba za mobile money nosobola okubeera ng'osindika kyonna ky'obeera osobodde. Kazibeere 5,000, 2, 3, 2, 5, 10, 15 newe kabeera kakadde kabeera kawutaasizza obulamu bw'omuntu omu ali mu kubeera ng'alaajanira obulamu bwe asobola okubeera nga adda engulu. Wano kwa SMX Media tusaba artist tufuneko ku updates za mwana mulenzi amanyikiddwa nga Jayden, tufuneko ne ku updates za mwana muwala ono nga bambi amaze okubeera nga ajjanja, tufuneko ne ku updates za Martin ensonga taata we maama we zaakomekereddeyo ddala kubanga kati abantu batandise okubeera nga bakola ki bazijjamu amaanyi.